Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange nkutegeeza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. Olunaku lero ndi wasanyo okutegeeza nti ndino omu ku bali celebrated mu kuwandika emizannyo, okudirecting emizannyo n'okuzannya emizannyo mu kisaawe kya art mu ggwanga Uganda, omwami BBOSA SERUNKUUMA Moses. Bwekiri? Bwekiri. Olunaku olwaleero omwami gwe tuli naye tugenda kubanga tunyumyamu naye tutunulira ensonga nnyingi nnyo nga kwotadde n'obulamu bwe, ekisaawe kya art n'ebigwa mu kkoweryo. Nkusaba obuze ku balungi abatulaba taata. Abalungi abatulaba essaawa eno ndi musanyufu nnyo okubeera ku programu eno. Musibye mutya, mwasuze mutya kubanga abatulaba bansi za njawulo. Yeah. Emujje baleko, mwebale kola, mwebale kwewaayo, mwebale kazana, mwebale kwebeereramu kubanga ensaawa wetutadde. Yes. Mwaba abakatemba mwebeereddemu mutya? Okwebeereramu kiva ku ggwe, kiki kyewandiyagadde obeere, kiki kyolaba. Yeah. Ekitegeeza okwebeereramu. Notalina muntu mulala akutegeerere oba akukolere oba akuyambe gwe kennyini ng'olina okweyamba. Otegeera okwesitula okwesitula gwe kennyini. Okwebeereramu kiri mu mbeera bwe kigazimu naye nga kitegeeza gwe kennyini weefeeko. Mu busiraamu olwo kye batugamba nti tulowooze nti bw'olaba ekintu nga tokyagala kiggyeewo n'omukono gwo. That is kwebeereramu. Togamba nti kandagire bakikole ki? Bakinzigirewo. Bwe kikulema okujja n'omukono gwo kyogereko. Bwe kikulema okwogerako wakiri kitamwe naye yenkola batugamba nti eba ya bujega ekigambo kibaakozesa gamba bunafu muntu namba lujega ndowooza bw'atyo atasobolyako ddala kati okwebeereramu kwekwatiramu mu ekyo kyoyagala kibeere nga kifaanana kyoyagala. Abalungi abatulaba tuline mwami BBOSA SERUNKUUMA. Is a talented guy ate nga musajja w'amaanyi nnyo mu kisaawe kya art mu ggwanga Uganda. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture, omuli ebyamasannyalaze, omuli ebya office, saloon, boutique, gym, restaurant, nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo. Beekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah, mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kyokola kye bayita ki? Okola mulimu ki? Mu art. Nebaza Mukama sifunanga kibuuzo kifaananako bwe kityo. Ebbanga lyemaze mu art emyaka egisoba mu 10. Naye bimanga nkifunye kantu ali mukisa okukyanukula. Nkola ki mu art? Nkola ebintu biringa bina. Okay. Kisooka ndi muyiiya. Okuyiiya kwe kuba nti osobola creating embeera n'okola story n'otandika ekintu tabadde. Okijja mu bwongo n'okiteeka mu buwandiike ne kijja in reality. Yes. Munagamba abasi Zubair bazanya naye nga kyatandikidde mu ggwe obuyiiya ekyo nkikola. Mmala okikola ate ndirectinga. Directinga kwe kulagirira kwe kuwa omuntu okugamba omuntu kyogere bwoti kikole bwoti tambula bwoti yimirira bwoti tunula bwoti sitama yo director kati nze byonna mbikola mmala kubiwandiika ne nomba IBRAH ne mugamba IBRAH no wogenda kuzanya party eno nga taata ebirevu byo tedde kubisalako odenti genda kufuna yekanzu kubanga party gye twetaaga ya kino okay kati ne kubuulya wali nga tandise okuzanya kwata ebigambo bino bitegeere biyingize mu mutwe bifuule ebibyo kamalo bifuule ebibyo nituuka tugenda mu kamera negamba kola bwoti wano tunule eno wano kyusa mboti ekyo nakyo nkikola ebyo bibiri ekirala ndi muzanyi you are an actor naye nze mpuliranga nyumirwa nnyo okuwandiika okuyiiya n'okusinga okuzanya mpuliranga mbulamu nina ekimbulamu wadde ensi yakkiriza kyenkola kubanga nze sobola okuyingira mu buli karakita naye nyumirwa nnyo okuba nti nemba kubanga firimu nyingi zempandiise nga sizizanyeemu ate ziba nnungi ensi nezaagala gamba era bwe mbako ne weetudde nga ndaba abantu bajoogerako baginyumirwa ngamba mpulira nga nsasuddwa mpulira nga mmatidde ekyo nakyo nkikola n'oku olkibayita producing omutesitesi omukulu nakyo nkikola byebikulu byenkola mu art film side. Talking about ebbanga lyomaze mu art oli mu myaka 10 n'omusobyo. Abatula abalyagadde okumanya watandika ddi okwenyigira mu art era otandikira wa? Nze okwawukanako n'abantu abalala art namuyingira na busungu nayingira nga kiri kitugamba ekyokwebeereramu mwaka ngwerabidde naye nze nga ngoberera nnyo bakadde baffe abaludde mu industry ba Mukiibi Abe ba Senkubuge ba Ashirafu ba Patrico ba Mariam abo abaluddemu ebbanga eddene ebinajeriya byali bijja wano byajja ne Bogomo ne bisaanikira ensi yaffe ne bitulaga nga ffe abatena kye tukola kanembeera nga bwe mbiraba kwa yanyumiranga nnyo nga bwe mbiraba bwe nti ndaba nga tewali nnyo kyanjawulo kibakola abali mu art mu kiseera ekyo batasobola kukola naye nga baganye kikola okwebeereramu ekujjira so nofundikira nga otambudde n'olugero lugamba nti yeesitukidde tanywa matabangufu definitely ne weesitukira nina okuyingira era kyekimu ku mwami Kagolo omwami Hussein Kagolo mwebaza emirundi mingi kubanga alina kye gamba yetukwatako nnyo manyi ebintu bya art bino kizibu nnyo okuva gy'ovudde n'ojja ne wekkatamu ekisooka ensi eteeka gweyitaaga okulaba ku muntu gwemanyi kituufu okyetanga kirungi nokuba tebakulaba kulaga kakati wetaaga okuba ne ssente bwobanga oba tebakumanyi wetaaga okuba ne ssente zikutunde bantu okibakake
waliwo firimu bagita gundi abuzanyo BBOSA SERUNKUUMA nga BBOSA teryamumanyi ekibiina teryakimanyi ng'olina okuteekawo ekintu ekipya okiranga ennyo kati sente ezo kizibu okuba ne sente n'erinnyo omulundi gumu kyosobola okubikola kati mwami Kagola we yatutandikira ffe ne tujja n'ebitone byaffe ye nateekamu sente firimu ne baziranga ensi neezaagala nkyebaliza Mukama nti emu ku firimu ekyasinze okutunda ate nagirimu bagiyita bakyala baagala ki annungi ate nga nkadde nnyo naye n'essaawa ya leero abantu bakyaginyumira. Oli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne mwami BBOSA SERUNKUUMA nga muzannyi wa firimu muwandiisi ate nga muteesiteesi mu kisaawe kya firimu mu ggwanga Uganda. Omwami ono gwe tulinayo olunaku olwaleero of course ebbanga libadde ddene nnyo ng'abantu mumusaba ne tusalawo tumunoonye era alhamdulillah twebaza Allah nti tusobodde okumufuna olunaku olwaleero. Mwami BBOSA abatula abalagadde okumanya abasozo nina emizindalo gyentunda gya disco anti kati bivulu babistopinga kati jinzimbirira awo oli ku batuufu banagigula bwe banaggulawo disco bwe banaggulawo ebiduula ndiddayo tebatunda abasozo tebatunda bagula ndoza ne batunda nja kuddayo ate ngule naye museera CEO Sozo Property Consultants UG mwami BBOSA alina byatunda I guess so ngenda kuwa enamba ye omukubireko mbina no kumuganzirwa za kati webiri ngenda kuba tugenda batu kikwasaganya mwami Sozo so mwami BBOSA njala tutunulire when was your breakthrough or breaking through D abantu okusobola okumanya because wayingirira teri yali akumanyi wayito ina sente nenga owulira oyina obaka bwayagala okugusa eri abanyumirwa art mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda wangalira banna Uganda so when was your breakthrough banagana okutandika ku recognizing anti wali yazze bamuyita BBOSA SERUNKUUMA twatandika film industry mwaka gwa 2004 2004 ne tandika training ne tuyingira 2005 nga tushooting anko mu 2006 tushooting abakyala baagala ki era nefulumira mu ogwo omwaka nene tugitereka nga tutidde nga tulowooza nti okuba nga sennungi naye twalala kuby abalala byakola ne tuguma ne tugiteekayo abantu ne balaba ne tukola firimu ndabagita nabe mu Boluganda ne tugiteeka ku katale era ne balaba ne baginyumirwa naye nga namba ntono kwata tutandise ekintu nga kipya nga ne neighbor ne muganda wo nga tasobola kukkiririzaamu tulina kyosobola okukola ekisooka kyaddira ateeka wano ekina Uganda kyo n'ateeka wano ekina Nigeria nakuba bituli mu kikyo nga kyali kizibu nnyo abantu okubakkirizisa so omulimu gwatambula mpola nga tugenda tugugaziya mpola twazanya firimu zasoba mu 8 ng'ensi tenatutegeera hakati breakthrough yaffe eri ejjaddi gwali mwaka gwa 2011 bwe twazanya Zubairi omwana w'aboobwe awo ensi yakkiriza nti waliyo ne kino kubanga ekisooka twagizanya TV netuwa obudde obusinga okuba obulungi abantu babalabira prime time ate ne batuwa dakiika nga nnyingiko nga nange omuwandiisi nyumirwa nti mpandiika story yange nengikomekkereza nendekawo embeera nti linda akaddako nga toyinza butalinda kyatukola bulungi nnyo awo ensi ye yakkiririza kubanga before nawandika twazanya firimu ezisukka mu 10 nezigenda katale naye eno bwe yajja era n'erinnya eryampeebwa lyali lya Zubair olwekyo so nazanye ndanga bampita William bampita Roya simanyani naye tebyakola makulu paka nga tumaze okuleeta kino kabe twakireeta ensi nekikkiriza yali breakthrough yaffe fenna abasinga obungi so it is Zubair ye yali breakthrough yamu yes Seria Zubair thank you abantu abali agadde okumanya Boss Pictures ye company yo yatandika mwaka ki era yatandikirawa mu kutandika twali mu HK movie industry yali company ekola films era mutakola bakyala baagala kina be mbolugane ekweza abasajja n'endala kakati time yatuuka mwami Kagolo kuba nti sente zali zijja mpola nnyo natandika okwekulula nenga ffe tuwulira ebitone bitusindiikiriza tugamba no tulina okugenda mu maaso tumugamba sebo tukole mulindeemu okuba nosinnakata sebo tukole natuka ekisalaga mwategedde musobola okukola ebirala wabula nga situnaba kututaawo nakola firimu gye bayita tomato sauce bwe nkola tomato sauce
nebuuza ngenda gifulumiza mu kampani ki ngifulumize mu HK no tekikola kubanga yange kati ne bampa amagezi ja tandika kampani eyo ofulumizemu wadde ng'okyali under HK kwe kutandika Boss Pictures awetandikira kakati HK watugamba nti banne muli baddembe okukola ebyammwe ne bigenda mu maaso mu mutima mulungi kati mukuvaayo awetandikira buli omu n'aleeta ekikyenganze na Boss Pictures olubu alina aromatic Faruku alina namusquad Lutaya alina Pyandichu ne tuvaayo HK olonga buli omu alina akantu kekakoze buli omu n'apushing ekikye tekoli pushinga kigamba twamanya nti okwegatta gemaanyi ate firimu twalimaze ogikola gye bayita Zubair nga tugikozeeko ndowooza episodes nga 12 tugamba naye tugenda kukola tutya tukolere wamu tuguse kino tukivuge paka ewasemba nga tuli wamu bino Boss Pictures aromatic tusoke tubize ebbali bwe tubize ebbali tusoke tusindike kino paka gye kigguka oluvannyuma tulidda buli omu mu kasiisirake eyo Boss Pictures gyeva then bitumala okukola firimu eyo ensi nejagala nnyo nga twetaagayo kasente kano akamangu akagirawo kokusolooza ku mulyango tulina ogenda ku Bativale tulina ogenda ku Royal Theatre tulina ogenda ku Labonita eka naye tugenda gamba abantu nti ffe baani kati awo ne tutuula twali nze Rubowa Ramadhan Latifu Mutebi Zamunyo Medi Obasala Ndekire yalimu ne yali nikakooza netuyiiya zina lite chikanenga ne mwategede tuyite Zubair family buli mu yite Zubair family nekikwata netugenda nakyo kati awirinye tandika tu registeringa tufuka Zubair family eyawamu nenga bino bibadde bikyaliyo wansi otugenda ku stage mutegede gye bivudde ntegeera byebyo abantu abalegadde okumanya Boss Pictures ekyaliwo oba yaggalawo Boss Pictures weeri era ekolera ddala kakati twatuula ebiseera twali batuyiiya nnyo batwatukola tutya nga twegendereza bitukola netumanya nti Zubair family tujagala ddi nti ku stage firimu zaffe zino feature films kati nga Tomato Sauce betujogeddeko Wakadaala ni ezo zina kufulumira mu kampani zaffe mu kampani sekinoomu nti boss ye n'okufulumya firimu eyo bwetyo ne batugenda ku stage okuzanya tubeera wamu era bwe mpise Rubo wajangu zanyirako mu Wakadaala aba mba nina okumusasula naye basimwadde cash kitegeeza naye nkyagenda kukola firimu akaziringitano ampite bossa jangu zanyire ebere swap eba swap jangu eno okolereko wano jangu bwetyo twakikola naye nga yo nga Zubair nesigala nga eri ku stage pozi ne ku TV series nenga zino feature films za eteriyo kali Boss Pictures weeri era ekyaliwo era n'amaanyi gayegayina era ekola bulungi abalungi abatulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba tuleeta abatutumufu bano to share their story okuinspiringa nekirala okwewulirirako from the horse's mouth ebiseera bisinga ebigambo bibeera bingi nnyo eyo ku streets mbozi z'amalwa everywhere naye nga tubaleeta osobola okuba nga owulira ki kye bagamba mu bigambo byabwe wano ne wali nga tuvuddeyo eyo njagala tuddeyo Koko Bosa Serunkuuma yaani Bosa Serunkuuma Moses Musa twali musajja musiraamu Musa nzaalibwa Katwe kumpya Katwe Musoke zone tata wange yafadda bamitanga Abdallah Kigolisa balla musasiri byamusobako mama wange bamuzaala awo Seeta woyingirako tonna awo bayitawo Nisindye kumpya awo naye yafa Allah basasiri bakadde bange kati eyo be bakadde bange nzadde Musoke zone naye nabe nali mpeze emyaka nga 5 ne bantwala Butambala gye tuva etava muto nembera emyaka 9 kuba ye wafeera nensomerayo primary nenkomawo ate mu kibuga buto so gyevudde bwentyo Bosa ni musajja omufumbo alina n'abaana that is very good atali omu
n'abaana abasukka mu omu tabano twanzaalo naye ngaso ng'oggyeko byondaba eno byetuzannya bwesi tuli serious olaba ng'omuntu talina buvunaanyizibwa ki tukola ebintu ebyenjawulo ssebo ye tuli babuvunaanyizibwa. Wasoma paka kyakumeka? Wasoma kyenkana ki? Siri muyivu nnyo kubanga ndi wa senior 5 senior 6 natuulamu ntuule. Walengera nnengere? Nkuba yatonya nga tulina okuva eno tugende mu kirasiromu yali engazi okusingako naye nga bwekityo bwe kiri lwakuba oluvannyuma nagenda nengattagattako n'ensoma ebya firimu bino nyongere kubitegeera so obuyigirize bwange bwebityo si bungi. Olowooza okusoma kuno kulina we kukosezza kaliyayo oba kulina we kuteteeganyiza mu kaliyayo ey'okuzannya? Tewali yadde n'akamu siinawo kizibu sina kyensanga yadde kubanga buli kyenjagala okukola nkikolanga bwe nkyagala ate buli kyebansaba okukolera nkikolanga bwe bakyagala kubanga nsobola okuwandiika nga baŋŋambye nsobola okusoma byenjagala nsobola okunoonyereza nsobola okukola firimu neba ya luswayiri nsobola ogikola so tekirina we kinyingiriramu tekirina we kimmenya. Sini eyokuna wagituulirawa? Sini eyokuna nagituulira wano Mengo wano sibayita progressive leka olina okubanga olimanyi IBRAH oli wamu akati obulamu bwange gye tuvudde n'okutuuka no wendi bubadde buzibu tebunyumye kubanga nzijukira gwali mwaka ngwerabidde naye nali mu senior 2 by then nali nsomera Kollo High nga ntambula okuva ekatwe waffe mu katwe muno okugenda paka Kollo High waggulu eri naye nga mpita Wandegeya oyite Wandegeya n'ogenda Mulago Kamwokya n'oyambuka waggulu Kollo High nga tebalina kugizza eno gyeri kati ebintu ebyo obulamu bwe nayitamu mu bwankaluubiriranga nnyo era kyekimu ku byanviirako okuva eyo ate ndyoka enzira eno kubanga no kumpiko. That is very good. Mbuuza kye kyakutwala eri mbuuza kye kyakutwala eri twatusomera bwereere nalinayo jjajja wange yali headmaster mwami Isaac Kamoga ali Kyengeraawo nkulamusizaako mukadde wange yatusomesezanga bali kubanga jjajja waffe kyekyatwalanga eri katayimu neetuuka abayindi balina okweddiza essomero ebintu byabwe kati kwe kuvaayo naye ebintu tebyali byangu kyolina okumanya. Njagala tutunuulire olwaleero luno abalungi abatulaba bawulira ebintu bingi ku kusasika kwa Zubair family. Zubair family yakona yakula egenda mu maaso oba yasikattiramu okuvaamu kwa Lubowa kwagireetera kukula nnyo kugenda mu maaso yasikattira yakona tebayita stunted oba okukona oba yanyiga akapeesa ka backward oba etambulira ku speedi ya kizungirizi. Obuuze kibuuzo yakona yasikattira egenda mu maaso oba yadda mabega. Kantona mukisa guno okutegeeza ensi eno kyamazima bwe twali nga tukyali wamu ffenna twagabana emirimu mu Zubair family tumanyi tuba tugenda ku stage Lubowa alina okuwandiika emizannyo gye tugenda okuzannya ku stage kitegeeza nti bw'ava wabawo eddibu wadde nga Katumba yakiyingiramu Faizo naye nga yali akola ekyo kakati Katumba yali avunaanyizibwa ku kudirectinga Lubowa byawandiise BBOSA ng'avunaanyizibwa ku kulanga Lubowa byawandiise muli kuteekayo baana omuli okugenda ku TV radios posters tuzikubiddewo gwali buvunaanyizibwa bwange Abdulatif Lutaya bye bakoze tugenda bizannyirawa tugenda Maria Fulo Masaka tugenda ku Labonita n'abuukinga date n'akakasa nti n'ebyo byenkoze posters banners bigenzeeyo ontegedde kati Lubowa bw'avaamu of course tesobola kusigala kyekimu nitwa tulina okuzibikirawo obulamu busigale ng'otambula kyatukolamu bubi kyali kisobola kubeera kyekimu kuba Lubowa Zubair
lubo yatandika Zubair so kukibuusa maaso kyatukolamu bubi nenga yali asazeewo ngera agenda nitumuleka n'agenda nenga tekitwasigala kyekimu kyatukwatamu okubanga bw'otunuulira combination yaffe twali abantu abategeeragana abeemanyi kumpi tuzaaliddwa mu kifo kyekimu ffena tubeeka twawo laba lubowa mzee Yasini lubowa Mutebi Faruku nze obwe watyawo ffena tuli mu kafo kamwako kati gamba abantu abakuze bonna ne bakola bonna ne mutuka ne mufunamu okwawukana temusobola sigala kyekimu nekyo nebaliza Mukama nti Zubair yasigalawo nekisigala ng'ekola bulungi era etambula bulungi. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire banaffe abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi. Ebiseera bisinga waliwo kye bayita pistox. Pistox kuba mbeera ya kugonjoola basowaganye ababadde beemanyi okwogeraganya n'ababate beemanyi because pistox za applyinga ku bantu babiri waliwo ababate beemanyi ne bakuubagana era nazo zijja ne wabaawo n'ababadde beemanyi ne bakuubagana era pistox ziri applicable. Njagala omulungi atulaba omunnyonnyole gwe ng'omu kuba directors ne ba founder ba zubairfamily ekiwundu kyali kisajjuse bugazi ki nti mwatuuka ne kibalemerera okuwumba okujjanjaba okuzza obujja omulimu gutambule.
era mwagezaako enfunda mmeka okubudaabuda embeera eyo butasajjuka n'ebalemerera? Twajja ne tukola ekibiina kino mu mbeera ya Bwasseruganda ng'ekya bizinesi tukitadde ebbali. Twakola Bwasseruganda nti ndi director, Lubowa director, Katumba Faizo director, Abdulatif director. Nga tuba directors bana. Tulina equal shares 25%. Kakati kitegeeza nti buli ekikolebwa kyonna tulina kukikola mu kyenkanyi. Equally. Thank you. Bw'obanga olina ky'okoze kirina okufaanagana n'ekyange. Kitegeeza ne bwe tuba nga tugenze wali mu kusharinga profits n'ebirala. Tulina okuba nga era tugabana kyenkanyi. Ne tutuuka ekiseera nga IBRAH bw'abaawo bwetaavu tasobola kuleeta yadde omutemu oguba gugambiddwa IBRAH n'atakola ki? N'ataguleeta. N'olwokuba nti director ina 25% shares gye biggwera kati kitegeeza tuuka ekiseera nga naye ndabika nyegerizibwa. Gye kyava obutakanye gye bwatandikira. Tandika okulaba nga tumenyeka abamu. IBRAH lwaki onjogeza ebintu bwe biti? Ano nsi eyagala kumanya because tekikola makulu kusalira musango oba nsi kulaba bweru eyo oba kulaba mwami Lubowa Ahmed ne balowooza nti mubi oba ne bakeera ku makya ne bagamba nti oyo bosa oyo mubi nnyo nnyo. So at the end of the day lwaki tubaleeta abantu bakwewulirireko? Ensi yava mu mawulire ga mbu tabikyakola mu nsi eno ekuze bweti. Kakati twatuula awo ne tukkaanya Lubowa n'agamba bannange bw'enva mu Zubair banna etteeka lyemmenye nti ate wali n'agenda mu aromatic yaliwo naye twakita mu mbeera ya Bwasseruganda. Kyamazima twatugezezzaako okuba nti tusigalanga nga tekikyasoboka. Twali twemenya nga waliwo abamenyeka ennyo n'abatakola ki? N'abatamenyekerako ddala. Kati nga katugeze baganda bange saagala banyeege kubanga kyekituufu. Lubowa n'awandiika ebintu mala okubiwandiika tugamba nti tugenda kurihasinga ku Lwomukaaga. Tulina show ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba wa La Bonita. Rehearsal tugenda zikola weeks 3. Omu muffe n'agamba nja kulabika mu wiiki esembayo. Awo ne baba bakutenda okwagala ekibiina onafuwa. Naye akati nga gwe eyawandiise Lubowa eyawandiise bosa n'ateekayo ebirango kati Katumba n'agamba nze ndi okudirectinga ngezezza ku lutaayo n'agamba bannange ndi business genda kubeerawo weeks 3 kiba kibi. Oba ne tutegeka anyway twasoosanga Zubair mu kitukola nga tondakola programu yonna eya Boss Pictures eya Aromatic eya Piandicho olina kusooka kubuuza programu ya Zubair family eri etya nti tulina shows 9 omwezi guno tulina nga 8 nga 10 nga 13 zikoma nga 25 kati kwa 26 teekako kyoyagala kati kiseera kyatuuka nga oba oliawo olinga takyafa ku ekyo. By the way ebintu ebyo biva mu butawangana bitiibwa. IBRAH yaani nze njagala kino kyatukolamuuko bubi ekyo kyava ne kitwesanga nga tetukyayinza kukiwumbawumba. Kyasajjuka naye Mukama mulungi nti olwaleero byendi biri ntwayogeddeko ebina byonna Lubowa abirina byendi Latifu byonna abirina ne Katumba abirina asobola okuwandiika asobola okudirectinga asobola okuzannya n'okuproducinga. Kitegeeza nti Lubowa agenda ne Aromatic ye era yasigala atambulanga ki bulungi kubanga byonna kyeyaleka mabega. Bosa naye n'asigala nga ebintu yabikola bulungi kubanga bwe manda akazanya firimu 5 ana mu 7 nze nziwandiise. Ontegedde? That is good. Ate 3 nze nzidirectinze 25 nze nzitaddemu ssente. Kitegeeza nti nsobolera okuyimirirawo era obulamu ne butambula with or without. Njagala tutunuulire mu shareholding eya companies 25 ga Lubowa ani yagatwala? Lubowa
alina okujja tubuli ani gwe yagawa naye. No, because nze bwe nfuluma company because ebintu bya shares bino biraba always abasigaddewo abangi baba n'amaanyi to decide shareholding egenda wani ne wani gwomu bwoti niwe abakutenda okujjako nga wabadde na bitundu 7 nga basigadde bayina 10 naye bw'obanga mwabadde ku equal abasatu ne bakkaanya gwomu 25 basobola dissolvinga ne zibulira mu basatu so because mu bigambo bye twali tukola interview alaga yagabalekera ero mugamanyi nedda jazi none ajje tutuule wansi tetumuganda kudda mu Zubair Lubowa kubanga teri ya mugoba yati twamugiswana mugoba naye asobola okukomawo n'agamba nkomye weeka anti bwakomawo ayinza obutabanja arrears but wano wonna 25 zaani abadde aziriya oli musajja musiraamu mu kamera Zubairi Lubowa tolina bw'omawula ne Zubair family era asigala kyali wa Zubair family era byakola ne gyali yonna so afuna 25 ze tazifuna yajazi none no kiri a bit technical why aje tulina kye bayita arrears bw'akomawo mu arrears ze watabadde wagenda andi akati waliwo ebyatakoze abadde azanya no but asigala shareholder shareholder naye ati waliwo emirimu gyatakoze tawandiise twamusubira okutuwandiika yawandiika tazanyira tumusubira okuzanya abaana mwami bosa yandikomyewo Lubowa jangu komawo tuzanye ebintu so Zubair kati etambulira ku baani ne baani Zubair group nene nnyo azin kyengambe emitwe emikulu ba directors mukyali basatu tukyali basatu nze Latifu naye 25 agogo gabuze tegategerekese because nange bagenda kunkweringa eyo abantu dibula ekibuzo kyakulemye nanyinigo tannaba kuwandiika wansi wala nti bannange nze entadde so singa yawandiika bannange so kitegeeza kizina gyeziraga naye waliwo Zubair family kyekoze kitagenze bulungi mu bavunaanibwa naye mwali bwe banga Zubair family erina amabanja naye Lubowa ssebo ojja kujja osasule ku mabanja kubanga tewali kiraga nti wagenda tutunulire TV time because kati TV zayingira pay-per-view abantu basasulira TV za goinga digital kati olwalera abantu basasulira TV okulaba wax Zubair family kyali ku TV kweli so tutunulire share ya Lubowa in terms of TV revenue kati ate ekyenjawulo ekiriwo ate ku TV Zubair si eriyo waliyo boss so Zubair yavaayo tebanga nayo tebangayo koko TV twagikulembeza olwokuba nti biseera ebyo tetwakitandikira yali teri registered tumala kutandika TV tukatufuna ekigambo Zubair nga tumaze olwedde okutandika ezi kampani zino ebbiri Aromatic ne Boss ze zaali ku TV tegeeza nti byonna ebyaliyo contracts zonna eziriyo ziri under Boss ontegedde abantu abalagala okumanya talinayo shares eyo tasa kujja kitegerekeka tabanja nobanja mu Boss mu Zubair banja naye eri tutunulayo abantu abalagala okumanya mwami Serunkuuma Bossa Musa abantu abalagala okumanya kitwalira ki omuntu okufuna airtime ku TV okutandika okusasulwa because lubadde luyimba lwammwe gabadde maziga gammwe nga mugamba TV ze Uganda singa zikeera ku macha nezigula waka waffe nezimuteekayo nezituwa ku sente initially nga TV tezina goinga digital that is way back nga TV zikyali analog nga TV tezinawera wadde na 10 mu Uganda zaali ntono nnyo nga ate mmwe abasaba TV zizanye waka wammwe ku bwereere mumanyikwe olwaleero TV ze zibasasula omuntu afuna atya privilege eyo yokuba nti waka watuuka ku TV n'atandika n'okusasulwa kibuzo kirungi nnyo naye kizibu kiyinza okubaako ne bekinyiiza oba oli ne bekisanyusa naye nga ge mazima bwe twali tutandise okuzannya ebiseera WBS yaliwo waliwo UBC yes waliwo Top TV yes waliwo ndoza zeezo oba yeah akati ne record yaliwo naye twagezaako nnyo okulaba nti firimu zaffe bazizannya TV yalingi yatufaako yali WBS naye teyatuwa sente yep
bukedde bwejja ge mazima bukedde bwejja ne tutegeeragana nayo ne batugamba nti andida tutandike tukole ne tujja firimu zaffe ezasooka era ne baziraga bulungi olwo mulaba hajati hajati nabukenya ne bazizanya bulungi nabo ne balaba nga kikola tugamba mwategedde ekiseera ky'okulanga enseetegere nti ebiramu ebirungi kiweddeko era Zubair okuva mu 2011 babadde nga batusasula paka essaawa ya leero batuwa ssente siraga ebbanga eryo nasiraga sinza kyendaga ku bukedde nga kyabwereere bansasula ate mu budde. That is very good. So ababukedde TV tusiima mwebali tukwatako ate era bukedde yatulaga ensi neryoka ekkiriza nti bantu bagayi gye bali basobola okukola ebyenjawulo. Mwatuuka mutya ku WBS TV? Ebiseera ebyo nali siri nnyo mu basalawo olwaleero wawulyanga bulizi ali abaataddeyo basooke tugireegire naye nga tewaaliwo naye eno yo kubukedde ze kennyini twagira ne Lubowooyo netwogera ne Hajati atwasa okusinkana mwami Kabushenga era Hajati yatwalibwa mwami Kabushenga namugamba abantu banazanya bina Uganda ebintu byabwe birungi abantu babyagala so bikola okola ki mwami Kabushenga ekyo kirungi tutandike tukole olwo nga bukedde etandika kwe kuteekayo firimu zaffe ensi neziraba bwe zaggwayo nti akakati mukole tubasasule Dubu abamusasula bansasula senawuli abamusasula n'abalala. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange era nga nkugamba nti tuli n'omututumufu waffe olunaku olwaleero omwami BBOSA SERUNKUUMA Moses nga muwandiisi muzanyi ate nga muteesiteesi wa firimu mu ggwanga Uganda nga ayita mu kampani ye emanyiddwa nga Boss Pictures. Tumukyaliddeko olunaku olwaleero era nga wano wetuli tuli Katwe ku Muganzirwazza wewali offices ze era wawangalira tuzze tulabe kyekigenda maaso embeera eriwo n'ebigwa mu kkoweryo. Njala tutunulira in terms of monetary value oba monetary revenue ennyingiza y'essente wakawa mu okubeera ku TV kikyusizza ki mu nnyingiza yammwe ey'essente compared kubayingirira ku mulyango awo okusasula compared kubagenda mu Majestic oba Yamaha oba Gazaland n'ebizimbe ebiriraanye oba Mutaasa okugula obutambi bwammwe. Kibuzo kigazi nnyo naye ngira kifunza abantu bakitegeere. Bwe tukola firimu zaffe nga kwa tuyinamu bannaffe abalina TVs zebagabira series ku bwereere. Kyannema okuteeka mu mutwe gwange okugyamu kyannema okutegeera ekigendererwa kyabwe kubanga sente ziteeka mu firimu nyingi si sente ntono kizibu nnyo okukola firimu n'okola esooka nga notagifunamu sente n'okola eyokubiri notagifunamu sente n'okola eyokubiri notagifunamu sente tosobola kubeera mu industry oba olina okugivaamu akati abo sijagamba nti boonoonya omulimu naye waliwo kyebatta kubanga okuva gitwatandikira kino Uganda kimanyiddwa nti kyo kyakugula ate si sente ntono twakizimba mu mbeera bwekyo naye bannaffe abazze oluvannyuma bondooza tebakirabye mu baagala kubalaba ensi ebategeere naye nga kijja baluma mu maaso eyo akasente kano TV keekuwa okusinziira mutegeeraganye nti episode ngenda gigula sente bwezi era ekiseera bwe kituuka n'ezikuwa osobola ozibagyetingira naye bw'okola ka CD n'okateeka ewa publisher ono y'omwaka kopi kamube kati duplicating kate ye n'asooboza abalala babulayi obulala buli eyo ebbali n'ewalala kati oyo ebiseera ebisinga obungi atukaluubiriza bwe mutegeeragana nti ogenda kumba millions 5 mu mwaka gumu ate ayinza okuba millions 3 mu myaka 2 ekibalo kiba kyafudde dda okitegeeza nti omwaka guggwako nga tannaba kusasula ate ng'olina okumwongera ebbanga ate asobola okuba ssente ezo era oba okolera mu losses bwe tubabuuza bagamba nti naffe ebintu tebitambula bulungi copyright etukozesa bubi abantu basala mu mirimu gyammwe tulwane paka ddi tuba tukole tutya era mulwane naani kati gubadde mulimu munene nnyo okutegeeza poliisi nti omuntu bwe nsala mu music mu firimu ya IBRAH
guba musango kali polisi agamba gwakakoto kayina ati ujira mugambo yasasa mu filimu yange atya ekikoze ati anti nagiye wange nagira najja mu copy erite yagikudiza otega muntu wati kati ngokalubya tengo ino kudira tino twala obudde osomesa omu polisi akitegera akola omulimu gwe kyokanga gwe omusomesa abala Uganda banna kati olowooza mono suspect olwaba ali kuki aba yeyongerayo kati kikubadde mulimu munene nnyo okutuuka ku ekyo naye nga bali bo kibeekwasa nti copyright etteeka tukole ki wadde oweeriri teriteereddwa mu nkola so singa libadde liruma era kyensaba gavumenti yaffe ekitegeere n'abantu mwenna abali eyo nammwe abala IBRAH abasala emirimu gyaffe industry eno nungi nene ngazi esobola okuyamba abantu bangi okuba nti bafuna emirimu otegedde kyentegeeza muganda nagambye nze nkola emirimu ena naye gyonna sigyetaaga ngikola kubanga sina kyakola bwe nagamba nti ninde IBRAH mpandikire script agenda kunsaba emitwalo 5 nga sigayina togalina kanewandiikire no saving ezo sente mba nazifunye obudde obuwandiika mba sibulina okwata bukwasa olinga omugamba mpandikira no mugamba mpa script yajoyina nga mpanga 3 nga ntulako emu nga namulyanga musasula nga mpita mutebi falu kugira ngo directing film yotaga sente meka bwezi nga nzimuwa olwo nga nsigala kubera producer nga mpita Rubo Ahmed jangoza nnyo tibagigala nnyo zanye abantu bazamunyo mujimu zanye nga bazanye basula mulimira zenga mbasula nga tulali mu kasonda singa sente zibadde zikola ki wezire kakati kitegeeza nti emirimu gigenda kugaziwa omuwandiisi afunemu nnyo singa copyright bekola ki nti emirimu gigenda kugazibwa nga industry eno eribwako abantu ab'enjawulo firimu okutuuka kubaka CD nti okalabye kati wabayo ewandiise wabayo yaeditinze script naye abagenda kusasulwa wabayo eyakasitinze nti ono agenda kuzannya wano ono agenda kuzannya wano naye abeerawo waliwo akola ku makeup IBRAH alabike bulungi waliwo akola ku costumes costumier waliwo akola ku locations tugenda kuzanyira gindi nyumba nagenda nagifuna wena yasasulwa tumida locations manager wabayo akola ku set designing tebo tugenda kuzanyira wano kimuli kitu jja kulabika bulungi tukirekeye mabega abo ndabasasulwa waliwo akwata kamera na muganda wange oyo nda kaifi yakibera kamera yafe ajjo kujja ebigambo ebirungi ajjo kujja kino nabira kamera waba wali ku sound tukyali ka film katya kam waliyo editor agenda tematembe ebikoleddwa ekyo bekigwa ne mugitwala ewa publisher ku katale publisher nate nawe abazira IBRAH ekyo nagiba mirimu ne bonzitire eno mu ntandikwa eno ku ale stage oba nkoze bubi kati firimu ngemaze okufuluma tekikomaawo tuzanye ku buyonjo olwo nayiga muti obubaka ne butuuka ku muntu asembayo nga abataddemu na ssente ngati awo buyonjo obulamu tubabagedeko bwe bati si kyekyokka firimu zaffe zirabibwa ensi yonna oyinza okuwaliwa naye nga tomanyi kiri kaseese bwe kiri nsobola okuwandika firimu nga tugenda gizanyira kaseese n'olaba ebiri ekasese n'ogamba n'obimusembereza mu ddiiro nina okugendako ekasese ndaba ebintu bye olaba woteri yawe bwekoze olwokubanga walabye kino n'ogenda n'okolerayo Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire
ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteekayo edda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mwami Serunkuma, abatula balegadde okumanya mu mbeera y'okukeera ku makya leero n'ozannya waaka n'omutwala ku TV ne bakuwa ssente kyokka ate n'ozannya waaka n'omukwata n'omutwala mu library ne batandika omuduplicatinga n'otandika omubanjiza ku misinde n'omubanjiza ku nduulu n'omubanja nga gy'obeera owaayo otudde obanja oyimiridde. Lwaki tebukeera ku makya ne musigala kufokasinga only on TV? Today mwami IBRAH. Because the TV pays you mu budde ate waka wamwe temujabulula tebayisa bubi ochegera newe mudde wa publisher jijja kuba misinde. So why don't you opt out to okuteeka waka wamwe ku TV ne mukoma birala ne mubirinda? Tuina TV mu Uganda ezisoba mwana osinga okubimanya TV teziwera ana zisukkamu naye ebibaga nga ge mazima tetuweza TV nnya zigula waaka teziwera mmeka nnya kati zisukka 5 ezigula waaka sijja zimentioninga. I know endala zona beziraga ebina Uganda ziragira bwereere kubanga bantuukiriddeko bakimanyi ndi omu ku balina firimu ennungi abantu zibaagala naye tebagaba ssente olubabuuza bagamba tetuyina. UCC yateekawo etteeka era weeriri bagamba 70% local content kati tulowooza nti ati zise firimu zijja kutwalako nga 30 ne batugamba nti nebejiba mikolo nambaga local content amawulire ebyobulimi bira bigenda muki that is 70%. 30% walekedde ebiriwa ebyebunayira. Okay akati fenga fa firimu tuyinza tyo okufuramu ekisinga ku ekyo kati abantu jja kwesanga nga TV esinga obungi zeekwatira ebintu byazo. Tuwadde kamera editor cameraman muwandiike firimu gyabayo emitwalo 5 nga n'okulya obuli tezibamala ku sente tezisobola bapitegera mwami IBRAH. Akati kizibu ogamba nti katuconcentrating ku only TVs nga tezigenda kuwa sente. TV ezigaba sente tezisukka 4 oba 5 ezigaba sente. Waka wali ku TV kina TV ki? Waka wange ali ku Bukedde
Ebukadi TV1 emyaka kati gigenda kwera 10 nga kwali buli wiki nga balaga episode olusi 2 olusi 1 era nga basasula bannanga abala bali ku TV zendala nga basasulwa tesukka era ezo ekikugambye TV endala ina waka wange BBS aba URA twakolagana nabo partnership nembanga mpa BBS work ebamulaga kirungi bajiwa baba wadule budde bulungi kwatusomesa tutusomesa abantu misolo tutunulire impact waka wa mwazanya ku TV ne wako ono ava mu libraries Majestic n'alyoka abuna ensi yonna Uganda ne awalala yonna ng'ayita ku butambi bwa CDs waka kyakulyetinze impact wa society ate wa TV kati oli wa Majestic bano kasidi kamukamu akoze naye si nnyo kubanga balina obusobozi obugula omuntu obusibangi lwakuba ndi ekyenjawulo abaakaagala ng'era akubuuza nti mufulumya ddi oluusi asooka n'alaba ku bukedde n'akafirimu ke nalabye kuki najja eno gye bazitunda namugamba twala akafirimu kano ate ne bamuwa oluba oliawo n'akatali kali ke yalabye n'agituuka ne bimunyumira n'atandikiraawo naye nga kibadde kitono kikyali kitono kuba bw'otunya sales abasajja bw'obatuukamu nagati amuneyo omwezi gwe ntunuze copies 2 kali mu ggwanga eddamba kubanga otunuze copies 2 omwezi mulamba miliyoni 4 z'Abannayuganda n'omusomo kati ku yange otunuzeko copies 2 kali copies 2 ku sente zibazitunda ku nusu 15 ku 15 kwe kuli ezange zinateekamu kuba production ebaawo kwe kuli ezakoze CD kwasasula rent kwasasula omukozi ko 15 kati kitegeeza nti ne bwozitema nti zo zigende ku kino era abatu wasigalawo sente between you the movie maker filmmaker director oba producer ne distributor atunda ku katale eyo wansi determininga retail price ya katambi yako sinze nze betutegeeragana ne bugamba manyi firimu yange eno giraba nagiteekamu miliyoni zange 10 naye zimpe oba mpa miliyoni zange 7 kubanga ekyenjawulo kiri ku firimu eyo nze nsobola okugikuwa nekuwa rights eza distribution nitukomaawo broadcasting nezesigaliza ndi TV fulani bwe nabeze nga yetaaga waka wange tujja kuteesa nayo nti oba oliawo oli 3 zatampadde TV esobola okuzimpa eyo nokopasetingiramu awo bwe magenze ku YouTube nayo nyiza okufunayo kasente kyova nti tutunda all rights tukikola ate tutunda bbanga nti mwaka gumu n'ogimpa bw'obanga okyajaga ng'olaba ekyakukolera ngaddamu nga tuteesa yenfuna ya firimu ezo bwe tulina okufuna ezo tutunira muntu nti anti publisher kaggwa nyetaaga miliyoni zange 15 zinateekamu ne3 g'amagoba kyekyo mpozi ng'ogimuguza all rights ng'ogimuguza tutunulire Uganda Communications Commission UCC buli mwaka ebeera ne awards eza firimu zammwe kiina kyekikyusizza ku industry ya movie mu ggwanga Uganda because every year mbalaba bategeka awards ezo ne mu showcasing ebintu byammwe ne mukola ebintu byammwe I've been following but mpola eri ngezeeko okulaba sinnafuna mukisa waliwo official wa UCC omugesa sobola kwatuukiriza nagezaako okulaba tukoleko ko naye interview basically around that nagira bwati ngamba inshallah obudde buliba bulabise tulikola so over to you the filmmaker UCC ne award zetegekeze ziri annual zirina impact yonna ku industry ya movie ya film zina impact nene nnyo era kina kitwongeddeko internationally locally kina kitwongeddeko kingi but waliwo wendowooza batagenda bulungi era abakulu abavunaanyizibwa mbadde nga nkibagamba IBRAH okuba nti okwagala okunnyambira eno gyendi ng'onnyamba kyendi otegede
nina kamera gye nkozesa oba Mark 3 oba kati gye nkozesa n'ojja okunyamba ompe Mark 3 oludenga gye nina tonyambye bulungi kituufu kakati olwaleero nze ndowooza abantu abo singa balowooza butya bwe tusobola okusitula industry tugisitulye eddala okuva mu mirandira tugitwale mu bbanga kubanga bye balina obuyinza bonna babuyina buli mu ngalo zaabwe ne ssente baziina eddoboozi balirina TV be bazifuga singa bajja mu mutima ogwo ne batubuuza mwe mulaba ekintu kyaffe kiziŋŋamidde ludda wa tukwate wa tutandikire wa kati tebamanya abantu basinga okulaba ebintu byaffe baki kubanga nze bwe mba nkola firimu manya target audience yange yeki nyinza okuba nga byempandiika ne byenzanya nga lesi byennyumirwa naye ng'omulabi wange ate byagenda okwetaaga nga kirina okukola n'okugenda n'omulabi wange oli kyayagala mu Zubairi tolinaamu firimu gy'osobola kutya kulaba n'abaana bo oba nanazaala oba naani tekisoboka twamanya betukolera baagala ki kakati bannaffe aba UCC bwe bajja te ebosi gye baatunula bo batandika eno waggulu firimu eno esobola okulabwa mu Amerika firimu eno enaalabwa Bungereza egermany enaayingira mu awards zaayo ndowooza nti ate awo oba onnimbyemu tusooke tudde wansi wano bababuusa amacco abantu baffe bano kubanga tekitegeeza kusanyusa bewa neiba nga bewo basula njala kituufu sooka omatize abawakaawo then ofulumemu olwaliro waneeno firimu byaffe bino bitukola ebyoluganda bibulamu ki omuntu ono wawansi abadde abiraba abikkiriza okusigala nga abiraba omwana ono abikola kubanga abaana bangi akola firimu nga teri amumanyi n'ogwo naye nga firimu ennungi ataddemu obukadde bw'oluusi bubiri ng'alina kukwata n'agiteeka wano n'anoonya abagenda okugiraba n'ayingira mu bino n'agenda wa kati we twatandikira UCC nga firimu z'oluganda ezitwala lwaki tekyazitwala lwaki anti kakati banoonya international market si kibi naye oba oli awo twanditunuulidde kino okusooka kubanga mu bintu byaffe ffe kennyini wano mu Uganda tukyali bintu byetaaga okutegeeza ensi biki bye tuli twetaaga okutambuza culture yaffe twambala tutya okudefining our culture ffe kennyini bali balyoke bakole ki batutegeere naye kati gamba singa yatandikireeyo wansi grassroot ndowooza kyandibadde kyakabi nnyo paka otuuka eno mu matabi gye tuli kubanga sente zeteekamu nnyingi naye oba oli zigenda watono wali weetabyeko mu awaadi ezo nazeetamu emirundi ebiri obadde okola otya bobi lwaki first of all firimu zembadde mbawa zibadde za Luganda omulundi ogwokubiri ne baŋŋamba nti olinakyusaako ne baŋŋamba nti kakati ate omulamwa gw'omulundi guno twayagadde kutunuulira tourism banenge gye babinnyonnyolamu nga kitegeeza nti buli mwaka thiimu ekyuka kati bwekyuka ate olusi ogwe n'otamanya gweokola kusinziira kuba olowooza nti ekinaakuyisaawo ate nga okola lwakasente kali ke bagaba nti firimu eba esinze efuna obukadde obuli mu 30 oba 5 noga kanfube ndabe nga nkola ki kati neweekaka bulijjo firimu okoza milioni 5 7 n'oyo gazi ya budget ogwe kutuukira andali kakati ate kati thimu eri kino tekoze kino nesanga nga emirundi ebiri gye weetabye mu UCC awards zino eza movies eza film nga tokola bulungi kirina engeri gye kikukosezaamu akati bw'obanga okola obaako n'abantu b'okolera festivals za UCC zinsiŋŋaanyeyo nga wendi nga nkola ng'era benkolera bamativu akati bwe ndabanga eri siinaayo mukisa gwange waliyo abaayo neŋŋamba kansigale n'abantu bange bano so awadi wazivaamu nenzeesonyiwa wazivaamu kyewuunyisa nti zimala okuggwa omuntu nawulira nti omuzannyi asinze si BBOSA si zaamunyi
gamune kuze ya nnyo omulabi ono njale bityo no bitegere waliwo abantu kubasuubira gati anti gundi simanyani ngali eyo nti yasinze si kibi naye waliwo kyobeera oluusi tojjeeyo mu mitima gy'abantu bano okukkiririzaamu era ojja kwesanga nga omuntu gwe bagambye ne firimu esinze nga ne ku katale teriiko ne bagiteekako abantu tebasobola kugiraba sigamba nti mbi naye ye bo bali balaba birala ne bebakolera balabako UCC eno eyinayo akasente keebawaayo nnyo zindako katya saawangudde naye okutwaliza awamu mwenna yusitenda sente zetugabira nti zizino okujjako kyemmanyi bwobanga olina ba movie premier yange eyo n'obawandiikira basobola okuyambako kuba bali banyambyeko basobola okuyambako premier yo negenda maaso tutunulira kigambo kyokuratinga PG movies oba films mukitwalira ddala nti kikulu mwe ba movie makers be Uganda nnyo first of all because lwaki mbuza ekibuuzo ekyo anti bw'otunulira TV series ze Bulaaya bw'otunulira TV series byonna okutwaliza awamu bateekawo akantu ako wali ku screen naye truth be told kirabika oba nze sinnaba kuziraba oba muyina engeri gye mucommunicatingamu akantu ka PG ako bakulaga nti rated PG 16 rated PG 10 rated PG 18 13 no bigwa mukowe eryo so ezammwe ziri rated what PG 13 lwaki temukawandiikako nedda kati kansoke kankidde emabega kitandikira ku ggwe BBOSA IBRAH kitandikira ku ggwe kyokola nga kikwasa ensonyi kitegeeza kibi walina omulago kigenda okukwasa ensonyi nze sisobola kukola kintu nemba siwandiiseeko sobola kukola kintu nga kinankwasa ensonyi nenkigabira abantu impossible buli muntu yenna buli asobola yenna okulaba ebintu byange asobola obirabanga bwe biri natabifunamu buzibu kakati bwe tuddayo bannaffe bali abazungu baagala nnyo kissing wano mukali kyaffe tekola ojja kwesanga ebintu ebirimu ebikontana n'obuwangwa bwaffe wano bo nga ate bibasinga bya bulijjo kubo era nga tebakinamu buzibu era byebandiyagadde mukole kati abo BBOSA tebezibawadde nga zifaanana zitya zikulemye kubanga omuwagizi wange anondoola abuuza BBOSA aleese ekyekipya bw'abanga alaba firimu zange 2 nga zonna ateekamu n'abaana eyabirimu emu bwenaaba nga tasobola kikola ekyo olwokubanga nina benkoledde nga nso tinakoma eri era ajja ku gino nayo ajja agirabe n'abaana wano ankyawe ne bembadde mukolera ebbanga eddene so kati nzaawo BBOSA kasola firimu geriko nti Zubair family eyo gula laba ne bwovaawo n'ogenda mu kisenge abalungi abatulaba tuli ne mwami BBOSA Serunkuuma Moses CEO wa Boss Pictures tumukyaliddeko tutunulira ensonga nnyingi nnyo era nga ndi konkushuwa nti wetunaaviira wano olunaku lwaleero ojja Nigeria ne India ne South Africa bw'otunuulira movie industries zaabwe baba ne bodies oba bayina body buli nsi eyina body ebagatta era nga tewali watali kwerumaluma wabeera abantu baana Adamu but bwe tutunuulira okwerumaluma kwa wano ne tutunuulira n'eri bye tuwulira obuwulizi tulowooza nti wano okwerumaluma kungi nnyo kyekisookera ddala okwerumaluma okwo okwogerako ki then the other question is wano ki ekiremesa bode oba ki ekibalemesa mwe ba BBOSA ba pioneer ba industry eno oba ba celebrated makers ba film makers ba industry eno okubeera ne bode ebagatta kakati obuzibu twasiŋŋaana nti bwetwa industry eno yetandika yatandikibwa oba oliawo abantu abanyoomebwa ekyo kimu nga bwe tumala okugitandika tulina okunoonya ate abantu ababaddewo okusobola okugya embracinga
kati ne baki batakola kati ne tutale ne tusigala nga tugenda mu maaso kati ntalawo zitandikira ng'olwaleero IBRAH byokola lumulala abikola bwe kiri singa wabawo embeera yonna nti IBRAH akuyita ne sekatawa akuyita manna okwebuuza IBRAH manyi sekatawa yaani kumbe sekatawa yalina oba oliawo ekizitowa kati okwerumaaluma gye tutandikira eyo nate ne kugaana okukoma twatandika bwe tukola bakyala baagala ki ekimu ku kyatulemesa giteeka ku maketi kubanga batugamba bagenda kugisalaasala nga bwolaba bwe basala music tukole ki nti amutandikewo ekibiina ekibagatta bwe munaakitandika gavumenti nemufuna eddoboozi limu gavumenti ejja bawulira olwo ne corporate tenabakola ki kufuluma kuba yafuluma 2006 kati tutandika Uganda Federation of Movie Industry bwe tukitandika twayita betulowooza nti oba oliawo be basaanidde ate batatuwa mukisa kugenda nabo mu maaso tugitandika gavumenti negikkiriza tembera okutuuka gyetuuse obona ne bagamba kyekalo kyetutakola bano bannaffe twasigana mu industry tuga no tutandike ekirala nabo ne bagezaako tandika ate ebintu ebirala batandika ebintu ebirala kati tufuna obuzibu nti kino ne gavumenti emaze okikkiriza nti weekiri ate olwo nekino ekizze nga kyabamaanyi abamanya nga kizibu ate okugjawo kiri kati kino ne kitambula ne kigenda mu maaso kino kigenda mu maaso kino kigenda mu maaso nga tufuna obutakkaanya mu makkati awo kati waba wati ne bannakigwanyizi abamanya nti industry erimu ssente ne batekinga advantage nabo ne batandika so jakwesanga ba associations bungi sobola kubimensioninga naye nga abantu bajja kunyiiga naye nga bwojajja naye nga tebwajja mu mutima mulungi bwajjala kubanga bulina ettooka ewelirengedde kati wesanga nga byoŋŋambye ate si byogenda okugamba oli kubanga buli omu yeetaaga akantu ke kakole ki kayitewo kagende mu maaso kati gye twava naye bannaffe bali ekisooka bo ebintu ebabitandika dda firimu bazannya dda bali mu myaka mingi bwe kuba kwerumaaluma beerumaaluma ne bamanya nti tebiina gye kibatwala ne batereera emyaka gye twerumaalumidde ng'abantu abali mu art mosa bali mu movie industry nze ndowooza gimala kekadde ne covid ono atuyambyeko okutegeera where we belong kubanga obwavu butulumye ikola obwavu butulumye abaana abali ebakimanyi ne weesanga ng'olina n'okukubira omuntu gw'olwo kubanga waliwo association emu gy'otaliimu ate national gundi ku national theatre ate be bawadde akawunga kati bootaliimu nga tolina okubanoonya olwokubanga weetaaga bakuwe kawunga gweno gy'oli tebasobodde kulobinga kufuna kawunga kwanze nenye mu federation Uganda Federation Movie Industry ngati bana nti bakyagezaako ate muzeeyi Bwanika yafunye wa Paluwood kati siri mu Paluwood ate njala ennuma nogenda noonye Paluwood bampe kawunga Paluwood yagamba nedda zinange ndi kuba members bange olaba ndowooza mu bufunze ebbanga tunamala nga twerumaaluma tugenda kufiirwa ebintu bingi kyandibadde kyekiseera tukomewo tumanye goals zaffe ziri kiki kyetwagala bwe tuba tuli bakulaakulanya industry eno tugifunemu ssente ensi egitegeere ne gavumenti emanye amaanyi gaffe kubanga tulina amaanyi tulina abantu atugoberera tulina abatulabirako tulina be tutaddewo n'ozimba omuntu nga teri amumanyi ensi neemutegeera paka ewasemba ndowooza baganda bange mwenda bali mu movie industry mwenda bali mu art kubanga mu movie industry kyekiri mu art nze ndowooza tutondemu tutole wansi tumanyi kiki twagala mu industry twetaagamu ssente twetaagamu okulaga ensi talents zaffe zetulina mu byenjawulo tuddeyo wansi tutuule tukkiriziganye nga tusoose na kubuuza oyo ayogera ngaani Okay. Kwa tulifunye. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuteba mu center basandika go shipping company enamba yabwe eyesimu eyitawo wansawo oba basange ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza okulirana roofing yawo ku Arua Park ojjo kubasanga GF07 office number atengera still tuteba mu center abasozo abasangibwa ekireka ku Kamuli Road meters 15 ku mukono gwo ogwa ddyo ngoyambuka Kamuli Road eranga nabe namba yabwe simu eyitawo wansawo bagula byonna ebiri mu good condition ebikozeeko nga birine bibyogerako wekwate sozo wekwate sankago tuline mwami BBOSA Serunkuma Moses
nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire obufumbo tutunuulire abaami n'abakyala mu kisaawe kya movie industry oba film gwe nga director gwe ng'omu ku ba pioneers omu ku bali celebrated kyekiremesa bannyinaffe bano abazannya firimu okufumbirwa oba okunywerera mu bufumbo ababa basobodde okufumbirwa? Siboka nange nafunamu obuzibu bumu n'obufumbo bwange bwe nalina, si bakazi bokka n'abasajja. No, kati tusooke tutunulire abakyala then ekyabasajja ojja kukiddamu wali mu maaso. Tusooke tutunulire because you a boss, you a director. Okyegera mwe bakuŋŋaanya b'abaana bano bannyinaffe abalungi. Kyeki balemesa okunywerera mu bufumbo n'ababa bafumbiddwa ne batanywererayo n'abamu ne batalinnyirayo ddala. Ekisooka ebintu bino birimu abantu kye batamanyi ate naffe tutayogera mazima. Naye kati natandika okugogera bw'ojja mu Zubairi ng'ozze kuzannya nkubuulya by'ogenda okufunamu nebyojja okufiirwa weesalirewo. Osobola okufiirwa obufumbo, osobola okufiirwa emirimu, osobola okufiirwa emikwano oba oli n'ab'eŋŋanda singa banaaba tebakutegedde. Bw'obanga olina omulimu gwo nekugamba nti nze munnaye titushuutinga buli lwakubiri ebintu bigenda ku TV babyetaaga tulihasinga buli Mande bitunazanya ku Lwokubiri ennaku ebbiri nzikwetaako mu buli wiiki n'ogamba nze sina buzibu nze kino kyenjagala kumbe mukama wo gy'okuleta kola ki takimanyi kati yebba bwe omwana yalwadde enkya omwami yalwadde omulimu negukola ki kyova nkubuulira nti kino kirimu ekiti bitegeere nga obudde bukyali ekirala oli mufumbo ekibuuzo nkibuuza nnyo oli mufumbo olina omwami obeera naani? Nina omwami ategedde nti ozze wano akukkiriza kubanga ebiseera ebisinga obungi tuyomba n'abasajja b'abantu mu butanwa ne mu butamanya. Waliwo omukyala linnya lye ndeerabiddemu kubanga twawukanye emyaka giwezeeko naye bwe yajja mu industry bawe na lawyer no bwe yajja mu industry yajja lwa passion gy'ayina ne tumuwa omukisa n'azanya firimu yasooka n'azanya ey'okubiri n'azanya ey'okusatu n'ey'okuna zonna twazikwanira oyo nga tukyali ffennedde kati tumala okuzikola firimu yasooka abantu babbaawe baamulala ne gamba w'omukazi yayonoonese yagenze mu bina Uganda oyo kati afuuse malaaya walala endulu ne ziba nnyingi n'agamba omukazi wange omukazi we togeza n'oddayo mu bintu ebyo togeza n'oddayo n'omukazi era n'abivaako wayitawo emyezi ebiri endala neefuluma namugamba omukazi yakunyomba kuyisaamu amaaso yazzeeyo naye nga teyaddayo mwazannya ne mutereka mulwerizinga mpola mpola omukazi musajja n'atabuka n'akuba omukazi n'amugoba n'ewaka baabali awo ey'okusatu n'afuluma obufumbo bwamba ne bufiira ddala naye nzi kyekola mbagamba leeta mukazi leeta bbaawo jangu omugambe essebo omukyalo sinze munoonyeza naye ayagala bino weebiti ne weebiti ne bwoba weetaaga kubeera we tukolera gwe bbaawo jangu otuulewo wali tebiriimu kibi abo bannyinaffe bafuuka bannyinaffe kali Kristini bano ba Sofiya Kawooya tena kyaŋŋamba sina kye mugamba manyi ayina bbaawe sina na kye mwagaza ndebe eddaala lya nnyinaze eritudde awo kanaawo omwami omugambe jangu beerawo ne tugenda kushuutinga kiro tuula wali obirabe obitegeere ogende ng'omatidde naye bwe babiteekamu obulimba teboogera mazima kubanga manyi mamwe tajja kukola ki kukkiriza so singa mukitegeeragana najja ne mubuulira mukazi tujja kumwetaaganga olwokubiri okuva ssaawa 2 tumukudiza ssaawa 4 za kiro oba 3 za kiro naye oli waddembe okumuvuga nojja n'obeerawo oli waddembe okumusindika najja n'akola osobola okujja n'omupiikinga naye ekyo kibalema okukola akadde beesanga nga omuli obufumbo bufudde lwa communication wakati waabwe bombi omukyala tasobodde kunywera mu bbaawe kikyayagala era agenda nakikola ati saabamu babikoze watwalina salandagire mukazi mufumbo alina ebbaawe emyaka mingi tulina Christine Sendi tugenda omufuna nga omusajja wa mwina yabitegeera abimanyi atumanyi bangi tudde ku bufumbo bw'abasajja olinga specimen tutwalenga ekyokulabirako abantu balabire ku gwe kyekyatta obubwo
because ekisinga okuwaawala kya bufumbo bw'abakyala abazanya firimu naye ebyammwe eby'abaami mwina ngeri mubikwata mu mpolampola eyo mpolampola ebirasajjuka nnyo so gwe what happened kyatuuka ku bufumbo bwo ate kati ffe lwaki ebyaffe tebiwawaala nnyo nga bakiwe nti gwe omukulu mu maka ofuna bwobiwumbawumba naye kyatuuka ku nze tira munnange yagaana obitege yalemwa saagamuzinyaga nti yagaana wabula yalemwa okubitegeera bw'alemwa okubitegeera kubanga bitubeeramu okuggyako gwe abirinaanye naye abirengera obulengezi tasobola kukitegeera nti musobola okubeera mu buliri oba mu luumu nga mulimu abantu babiri okusinziira ku screen so nga ate emabegaawo abatali ku screen ab'amataala abakamera abagamba gira boodagamba nedda tekisoboka wowe era bweba temwakikoleddeawo era olwavuddewoawo naye nga si biki kati namunnyonnyola nemunnyonnyola nemye n'agaana okubitegeera netukita n'agenda oluvannyuma oba alibitegeera oba kati obaawo otya aninedda nawasa omukyalo bitwogereko bya myaka 10 bya myaka 10 ng'omukyalo ayagenda so wawasa owokubiri kati ono yabitegeera nnyo abimanyi so nga teyitalina mu industry yadde tawandiika tazanya tebimukwatako naye nga yabitegeera era abimanyi n'abantu bembeeramu abamanyi era abalaba era mikwano gye kyekisinga okwogerwako nga kya bulimba naye ng'ate enjiri yabuna nnyo mu bantu out there nina omutima omubi bakinjogerako neyisa bubi ndowooza mutima mumuyi bukweyisa bubi byonna babinjogerako naye nga sikifaako nina kalakita gye nayingiramu ate nga abantu batandikidde okundaba nakuzina firimu ziweranga 5 naye nga zonna ndi musajja omuzibu ennyennya omutemu omukambwe atawuliriza atasaaga kati kalakita eyo yayingira mu bantu bagitegeeramu omusajja ono ateeka okuba nga bwali mu firimu esooka bwabadde mu yokubiri ate nga mutuzoze firimu 10 ng'omuntu zonna aziraba naye nga gwe takulabanko tafunanga mukisa gw'interakitingako nga bwe tuli kati one on one kati ekyayingira nnyo mu bantu gamba omuntu ne wabanga akusanze busiŋŋanyi kukuwaga Zubair oyo bannaye bannange gamba alina engeri gyakwewuunyaamu ng'alabanga ggwe atali muntu so ekyo kyampamba naye nange nenkikkiriza sina kyakikolera in reality oli otya ndi muntu mulungi nnyo okusinziira ku bannange bye boogera ndi muntu ow'enjawulo ndi muntu awuliriza ndi muntu afaayo ndi muntu ayagala abantu amaanyi go galiwa muki mu bulamu what is your strength amaanyi go galiwa mu bulamu bwo obunafu bwo buliwa bwo amaanyi gange galiddawo obunafu bwange buliddawa nyiiga obwo bunafu bwo obunafu bwange ndi muntu atayagala kuyisibwa mu maaso kasokeze Katonda emabega ndi munnabyabufuzi abigoberera era abirimu kubanga neesimba nawo okwo mwaka gwa 2011 waffe wano emakindye bwe neesimbawo naye bye nayitamu byampaliriza okwesonyiwa ebyobufuzi okay one mulabi wa programu ene essaawa eno ng'oli mulonzi oba ng'oli munoonya wakalulu baki ebintu njala tubitegeere bannabyabufuzi oba obukulembeze si kulya buvunaanyizibwa obukuweebwa bw'oteekeddwa okutuukiriza naye olw'okuba nti ate obuvunaanyizibwa bubeera bungi ogenda okwesanga ng'ate buwambagatidde ate enfunayo nebyewandisobodde okukola ekyo kikuviirako obutalabika mu balonzi obutalabika mu constituency okugireetera abantu okunyiigira gye biggwera nga bakukyaye kakati nze nali nga tutambula gwe kakati otuseeko obuyisi totubuuzizza tetujja kuwa kalulu kaffe nange nyiiga engeri gyoyogedde nange ondeekaanidde nalaba nga ogumiikiriza sijja kukola ki tobulina kasooka enzireko ebbali musoko embirenge osanga neetaaga okubisoma ennyo wabanga oli awo munne kakati mwami bosa ate omwana munnange atanakola siniyafu munnange sente zimbuze kaana
obusobozi obuweerera ono bwina ku makya omulala nakeera munnaati omukazi yalemedde mu ddwaliro basa emitwalo 6 ninawo 10 banisa munnange onyambe tujjeyo ki nze kwolwo nategeera lwaki omuntu bamulonda nakulabika lwaki bamulonda naye ambusa endabiramu ezituuka waggulu abantu balina ebizibu ate oli ne bwomunye munnange embeera sino tasobola kukkiriza ebyobufuzi wabivaako ndengera birengere bwenti nga bibulirayo era ababirimu mbasaasira era wafunamu ki nafunamu okumanyika kungi abantu bangi abamanyi olw'ebyobufuzi era nina emikwano mingi egiriko waggulu mu byobufuzi bangi bamanyi ng'ogyeko bino ebya art ne art ne saidi eyo bamanyi nnyo kyakyakuyisaawo omulundi gwe wasooka okuwangula akalulu yali influence ya firimu z'ozannya bwali busobozi bwo akalusa akayitako ebibega bye bansaba babinsabanga sinaba kuwangula akalulu babikusaba tonnaba kuwangula era nenkatamu nenkeesonyiwa so byagenda okuvaayo nga oludde siwangule naye nga bansinza obuli 8 bakuwangula obuli 8 naye nabivaamu ndozabula nga 3 weeks nensonyiwa kirawo nokkanoonya nga buli ngenda mu field ate ennyumba byombi n'abantu byagenda okuvaayo onagamba waye ki enjala egenda kunzita sooka ompaawo omutwalo nsonyeko ng'omutwalo gwo toguyina ogenda gwa bameka bw'oyita mu ggala gy'amakuta wali olaba abavubuka abaswa mu 10 olaba omutwalo gumu ogubakolere bajja gatugulira obuugi bw'osala ekkubo n'ogenda mu ssasa tukolere kino bw'oyingira mu katale nabo balina bye baagala bane onaamalako otya nga kiba tekisoboka neŋŋamba bino kankole ki ogenda kwesanga bikunyiiza n'ovaako n'otabuka lastly nga tuwunzika between abakyala ssente n'omulimu gw'okola kikyosinga okwagala ng'obitupangira mu order eyo eya ascending order from 1 to 2 to 3 nja nnyo omulimu gwenkola ssente neziddako era abakyala kiyinza kuba nga nakyakuna nja nnyo omulimu gwenkola kyekisooka era kyekyokubiri then ekyokusatu ssente ekyabakyala lwaki abantu balowooza nnyo nti oyagala nnyo ssente nnyo nti omutima gukuzannya muli gube gwewuuba bweguti nga buli kiseera gwagala kukongokamu gugweri buli lwolaba ku ssente nti n'amameme gakukuba nti n'olumu emmeme kusindukirira ng'olaba essente we n'obeera oyebaayeba bwoti lwaki akati ekisooka nze bosa ndabika ndi muzannyi mulungi kansooke nkikkirize wadde nga ndaba olwo kyensinga okukola mu industry emu bwenzanya nti njagala ssente mba nzaagala ntuyana n'okutuyana n'ebiyengenge binzijja bwe kiba tekikwatagana na ssente siba na mukwano gwange kabeere mukyala wange mu firimu omwo nga ndaba ayina gija nemesa okufuna ssente nsukka olwokuba nyingira mu kalakita nnyo nnyo nenzigweramu kyekiifuula okuba nti ndi bwentyo naye omuntu ayagala ssente nga bwenzaagala obulamu tebusobola kumwanguyira obwa bulijjo tosobola ng'ani gw'oyisa bwotyo onaabeera naani ani anaakolagana naawe taliiyo gambulaba ne muntu gamba ssente nga zaamumalamu so nkizannya buzannyi kubanga ye kalakita ebeera empeereddwa oluusi abantu bati gyebali kubanga olusanga nagamba bosa mwazannya omusajja waffe mwazannya landiroodi waffe bwatyo bwali bannagobesa ssente zamumalamu mwamumazeeyo yenna naye ng'olaba so gwe ate mwayiiza bintu byammwe ne mukikola so ebyo byo bikulu nnyo gye ndi mu kuzannya mulwamu obwa bulijjo ssente nzaagala bwagazinga mulala bwazaagala kubanga without money teri kisobola kutambula kyekikyuse mu bulamu bwe okuva lwatandika okuzannya okuva lwafuuka omututumufu kyekikyuse mu bulamu bwe in terms of monetary value something tangible kakati ng'oggyeko something tangible waliwo obulamu bw'engeri gye bukyuka kubanga oba takyendako control nti oba buli woogenda osobera abantu banantegeera batya kitegeeza nti olina okufuna akagoye akalungi olina kwekuba akawuwa akalungi olina kweyisa obulungi kubanga oli kyakulabirako mu bantu kati ekyo kyokka kikukyusa nekikutereeza mu layini ng'olina kweyisa bulungi okola bwoti nga naye bakuvuma ne bakulinnyako era nga nagamba batendedde Zubair yalwanyi oba yayombye nga naye bafuna ekikunyiiza naye nja ne beekuluma tojja kugula capati kale bitangible sijja kwogera nti kino bakiri kubanga weebiri naye
si ebiri awo nenga byo webiri kyekisinga obukulu olyawo kati netiri kyekisinga obukulu ekyo ndi happy yeah kubanga kyenkola kyenjagala wadde nkifunamu katono naye mpuliranga nkola kyenjagala. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okubanga waka wammwe yenna n'engeri gye muddukanya ebintu byammwe yonna mujjudde mulimu abasiraamu bangi. Is it intentional or coincidence? It's not intentional. Kubanga abantu bajja olinga zaayagala tituna gwe tugoba embeera yeekugoba nti obudde tobulina oluusi enzanyo yeebulamu ne munnange naffe tukyewunya ati ye nalina ati nga ati ng'oggyeko gamba nti movie industry side naye ndeebeewa music industry beebaliyo kabeere stage bangi so ekyo kyo Katonda bwatu bye yakikola simanyi lwakiriwo ekityo naye nga tomukiinaamu mukono nanteekateeka tetukiinaamu nteekateeka ya njawulo yadde. Okay, IBRAH Mukasa gemanya gange njala kwebaza team gye tutambule nayo. Lodge upon yourself Keith Kanabi, big on yourself Daniel Mugoya, lodge upon yourself Idris Lukwago, lodge upon yourself Tony Senabulya. Anjagala kwebaza taatu obudde bwo bw'otuwadde n'okukkiriza n'oyogerako eri abalabi ba waka waffe ne channel yaffe eno n'abagoberera emizannyo gyammwe. Nze mbadde nange neegomba nnyo okubeerako ku channel eno
Tuyanze nnyo taata. Mukisa. Tuyanze nnyo taata. Ndowooza bankyabulamu. Nedda taata. Just wadde uwezi budde. Siggwe balabi baayo bakusabye. Yeah. Obadde naawe ombuusa amaaso kitegeeza nti abalabi be bagambye omusajja oyo alayika alimu empeke mufaako naye guba tonnanfaako kibadde kinnuma naye abalabi ba puroguramu eno abalaba channel eno mwebale nnyo kundowoozaako tulina ebyenjawulo. Okay, ate tugenda kubanga tussukawo mbagalizaayo ekiseera ekirungi mbagalizaawo obudde obulungi nga nsembayo mpunzika nga mbagamba nti tuwekuume nnyo nga tuteekateeka okuyingira omwaka ogujja tuwekuume nnyo wabaawo ebikujjuko bingi n'okucamukirira kungi nnyo ng'omwaka guggwako but nsaba tusigale nga tukyali ku tooni y'emu ku peesi y'emu. IBRAH Mukasa ge mannya gange ku lwa Extra Digest mugoba nsonga mbagaliza akadde akalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba tweyanziza nnyo. See you next time.